Uganda President Yoweri Museveni oba wano waliwo abakubagana nga nawe bakubagana kwata essimu kubira command in chief ajja gikwata ajja kuweereza wano amagye peace ejja kubeerawo ayino bakuba wano goddaawo osirike waliwo n'akawairo kano President ayinza okukwata district n'atandika okugifuga butereevu obanga ebalemye okutereeza tukole atika eyo President atwale ekyankwanza agira gyefugira ye yennyini tujje tugambe mulaba President weyawa nadira RDC nadira district security team nagiwa obwesige nagigamba nti mmwe mundabirire dikuli zeze zijja okugoba abantu bange temukkirizaako n'emu okujjako nga minisita wange ow'ebyettaka agambye nti nange ate nze sijja kikola okujjango nga netegereza nengera nemugamba nti ssebo kino ye namwasirira ati akamati kati kino abantu bagobwe tekisoboka. Abantu number one batwala mu kooti ne bavunanya ne security work anti trespass malicious damage eje emisango girina kuvunanwa kikayo first of all wali talina kubeerawo kubanga ekyapa kyalina kifu era nva kisazaamu kati sikisayi kwegamba kyenkoze kukiziika omuntu wamaze okufa toyagala akuwunyirirawo nga tumuziika kyetugenda okukola kubanga ekyapa talina simanyi omwali wano babuuziza omu ku bantu bakolagana bali wano ye n'abo bakolagana nabo mpuliddeyo mwogera bamaneja bonna ssebo RDC kola order ndagira kati tibakwatibwe mwena manyi ono mulwanyi munange ayizobaya mwena mukolezi statement zonna enkya zonna musiba olwaleero babakwata kakati ate President yagambye temuwawa police bond tewali police bond n'otuuka wali n'ogamba ti kakati onodde enkya police bond it's your right, it's not their right. Police is just a mere department in the Ministry of Internal Affairs. See judiciary. No, the government president has interfered in the function of the judiciary. He has just directed his department. No bond. A bond is discretionary. No, Rachel. Try to nabo bakolagana bo ne basibwa mu police ne bayingizibwako mukole statement zibeereyo nga zibasiba gwadukidde mu nsiko abaddewa kola ka statement to yoyo Resident State Attorney oba wasoma amateeka kyolina okukola kutula obutuuzi waliwo awadde complaint ku poliisi nti yaali muntu nti gyali agambye ekintu ono yasalambira ku ttaka lyange n'akola n'ebyange eyo malicious damage etolwasipasi kakati njagala gavumenti emusibe ekyo kimala sanction ate baba banoonya sanction balowooza nti sanction kagambo kali awo tukatye oba tebasobola okwo nyamba wafuna tusabe DPP abajje watwetera abalala kintu
n'asazaamu ekintu kyandibadde tekirina kusalirwamu ndowooza yabadde tategedde nti kuliko akakwate ka pulezidenti namusomedde etteeka eryayisibwa kooti ennaku zino ekiragiro kya pulezidenti kirina okuba specifically enforced. Ekiragiro kooti ebigambo bya kooti byagambye the order of the directive of the president whether oral or written must be implemented specifically. Ekigambo kya president directive oba ajogedde mu kamwa oba giwandiise erina kutuukirizibwa specifically. Sebo DPC togenda mu birala nti nno kiki statement waliwo abakugabagana wano eyo law and order issue tuhaikayo tolina kubeera wano ebintu byo ekyapa kyo kifu era tugenda kikwata kyonna tukiziike bulungi. Abantu 1,444 buddeeyo kutanjabula. Kati njagala okulangira ku bana abamirembe oli mufanezo wetwakukutedda tulyayikayo naye kateekeko tuba nabo nebonabonabonabonabo bakolaga nabo. Kakati waliwo erigayaza kiyuni waliyo oyo mukyala alonda simanyi omukyala alonda oyo yabonyabonya abantu beeyo mpulira nti no fayiro bakitwalira muzeeyi naye ekyo tekigaana kuzza wa kibanja ku kibanja kye. Ani akwata fayiro azitwalira muzeeyi? Muzeeyi alina ebintu bingi. Muzeeyi yatuwa obuyinza. Mulina directive ya president oba ekibanja muze mu kibanja ate efayiro erina kugenda wa president alonda goba okwata osibe. Ani wamaanyi nnyo manyi nti omwami we yaliko kamanda ow'amagye nabeerako naye yali mulwanyi nga Ssentongo ono yolooza yalwanirira nti no bwe ndiva mu nsiko ndiwasa omukyala bwe ndimuwasa omukyala oyo alitigomya abantu ng'afudde. Takikolanga lwaki mwabali wano mukankana kubanga waliwo omukyala yasigalawo ye mukyala alonda alina lwaki ebintu bye tufayiro tugiweereza wa pulezidenti. Pulezidenti bwagifuna fayiro ajja gikomyawo gyendi kubanga yampa bwe yampa teyanimba. N'olwekyo noono omukyala mwe mukankana bye mukankana obanga amenye amateeka n'agoba ab'ebibanja ku bibanja byabwe akwatibwe. Kandabe polisi kyanakankana kandabe obanga amateeka pulezidenti ge yassaawo gakwata abamu ate tegakwata balala. Wali ono safari gwe twagoba juzi wali safari eyafoginga agreement eri mu Bwende district. Safari gwe tulina okunoonya akwatibwe kati budi ali wano omulala Ntambala bano bonna tubamanyi. Kakati bano bonna Safari Ntambala alonda ono oli bwe tukutte eri ono twayikayo abantu nga 5. Tetulina force bannange mu Uganda erondalonda abantu abo 5 ne tubassa mu kkomera ne tubaleeta obujulizi. Temulina fayiro ze muyinza kuwandiikayo ne bajja kutwalibwa mu kkomera no police bond next day babatwale mu kooti babavunaane mwenna muyimiremu obujulizi babasibe. Mu kiseera ekyo nga mmwe muddizibwa mu bibanja byammwe eno gavumenti Museveni kati twamuyamba n'emmundu n'ayingira mu buyinza kati aliwo olwakalulu kaffe ate ffe twakamuwa wano 100%. N'olwekyo tajja kuyimirira mu of justice emirembe giddewo mu Kigoga district. Kyakwanzi nyambo RDC waliwo kyesimaze execute implement kasita bagamba bantu bano kusaako kayimba abantu bazine kuba babunye nnyo. Nakala okwebaza Madam Fiona SPL njagala okwebaza
Kyankwanzi mubaddewo mwewuliridde era omukulu ankwasizza obuyinza okulaba ng'emirembe gibeera mu Kabaale awamu ne Kyankwanzi. Ate nze nabagambye nti ono namwewera nickname yekiggwa leero. Omusomesa bw'osomesa abaana mu kibiina ne batakuwaayo nickname n'omala omusomesa nga tolina nickname yo manya tobadde musomesa mulungi. Sabo njagala twegatte memba ez'amaanyi nga bisikubira minisita. Kubanga batusabeera bampisa eggwanga lyaffe tujja lyonoona. Akaseera kano okutandika nga 20 Januari okutuuka nga 10 Februari okuzza obujja regisita zaffe zigenda basaba ku magombolola. Naye totuula n'olowooza nti ojja kujja ku lunaku olw'okulonda 2026 otandika okukola akavuyo. Security ejja kukolako n'amaanyi. Tukozesa ekiseera kino updating voters register egende mu maaso, genda okebere ki ekiri mu register eyo. Obanga polling station eyo bakuggyako ne bakutwala awalala nakyo kitegeere obitereeze bulungi. Bannange tusigaze omwaka gutya okulaba nga tutuukiriza byonna bye twasuubiza abantu ba Uganda. Ate ebisinga njagala okwebaza Pulezidenti Museveni nti mu Kyankwanzi wano biri 100%, 87% mukikubira engalo ekyo. Ekibadde kisinze okusigala wano mu Kyankwanzi security threat eri ku ttaka. Naye bannange nsanyuse nti kubanga wiki eri twalina Honorable Minister for Lands, leero tulina Honorable Minister for State for Lands. Kiki ekinaagaana? Naye nga sinnamaliriza kampeeko Madamu Fiona katono. Genda kwogera bingi lwakuba n'obusungu bwakati ndi bulungi naye mbalabula ate mbasaba muna mu mukwano gyange emirundi emeka gye naakaze wano kati mbasaba wanaleba omukwano gwange Ssemugabo abantu bano because namwe mbimanyi nti mukola akavuyo kati katufudde wano muwulira nga muli b'amaanyi temusaalimbira eri kutema manda. Era nagambye DPC nti abantu bano kambalabule anasaalimba n'akola akavuyo bamukwate ate oyo sijja kufaayo bamanyi obakwata n'enkuba essimu naye babate bwe baŋŋamba nti bakukwatidde kutawaanya ojja kuvundirayo. Kati mbasaba mukuume eddembe musigale nga bwe muli mulabe bwe mutanaafuna eddembe. Kati obulijjo mubadde nzanzeka naye nzize n'omukulolooza mujja kusigala nga mubona abantu. Mbasaba lwaki abulamantu bangu akavuyo mukaleke mutegereze babahereze eddembe n'obusingi. Olasalimba yateganiza bamukwate ogwo nazaga DPC era babakwate DPC namugambye mwe mukuume musigale bumu mulabe bwe mutafuna ebyammwe ate ne mufuna n'eddembe. Mukama abampeera omusa. Twafuna minisita munnamateeka agasomesa n'ogasomesa era ekyapa kiri kwogera statement 1 mu nnaku nga 2-3 nja kuba maze okulisivinga ebbaluwa efuza ekyapa kya dokita. Wekira minisita awandiika era simulabangako era kwebaza obadde ogateekako attention seto kaakati kooti enevaawo enajjayo ekintu ekifu kye baziisa oyo bwina otugenda kubeera naye ku disitulikiti ofisi ya mukamange Dr. John Mpuuga.